Boss. Sorry. Change up the I think kubatandika ndoza tujja batandika okumula tujja kudda wali ni wali tujja kula tujja genda wali kaho batukula ne report yagala nyabo bakebera obazi baweereza
One by one. Not two and all, one by one. Soko je. Ja kwata. Dawana. Kwata. Mbawadde no wide. No. Henry, how are you? Are you okay? Kasaluti okalabi. I will just send you to this one. Unachizudde kati abaana balowooza. Oli mukwatawo.
Kati olaba wandize wano. How you enter the other side? Nyabo soko pe nyabo. Don't overmove. Yeah. You be here. Yes, I'm here. I'm just here. I'm here. Zadde bali munnaku baagala bwenkanya buludde nawo
waffe bwe tulanga omusajja ayinaayina ali ku sooda anywa buli naku akyusa engoye bamuwampya alinga eyajja okuyisa ebivvulu. Ffe twagala kulaba bwenkanya abazadde nabo ennaku ekkakkane mu mitima. Mbulumi abamu n'okulya tetukyalya lwa nsonga omusajja tulaba kati tulinga abali oba mu ki tetubitegeera. Tulaba bamulwisizaawo ekintu bakikutule mu bwangu naye tusobole naffe okufuna obwenkanya. Kale ffe abamu kitusanyusizza nnyo era twagala tumulabeko maaso ku maaso, abamu tetwasobola mulabako. Tukezezza wano maziga ge batukaabya nga bamaama n'obulumi bwe tuyitamu okutusalira abaana baffe ng'ente. Kituluma era kituluma. Batugambyemu kitundu era egenza okukona nga tuli wano. Tetwebaka tukunala nga lumonde olw'obulumi obutuli ku mutima. Naye tusaba mulamuze kisa. Natusanyusa wabbiri. Ndi memba wa church eyagaba community church. Kati ekyatuka ku baana baffe kinkwatako nnyo. Nze kyenjagala okumanya omusajja oyo yatulanga ki okujja okutumbula abaana baffe. Kyenjagala okumanya. Era nembaza Mukama nti kooti eno bagireese eno mu community kubanga eyo mu kooti tutyayo naye wano kubanga kiri ku ground. Came here at around 8 a.m. The main reason why I came here is to understand why exactly this man chose to come and cause death and cause tragedy in our community. What happened? What is the cause? And we want to see that justice is exercised. Anga bwe bibeera eyo nga tetuliiyo batuvuluga kati twagala obwenkanya. Kindeese wano kulaba nga tufuna obwenkanya okuva eri gavumenti ku lw'abaana baffe abo. Tuuse ku geeti ekkirira ku kyaki abasirikale nga bayitirivu kata batukube n'embooko nga batugamba ne tutuukidde mu budde batugambyemu kitundu lwaki tuzze zino essaawa ennya era tuli mu kulumwa kw'amaanyi lwaki tetuyingidde munda. Wakadde njo ku kyaki nzifuna ku kyaki nalenga kusaba naye bwe ntuuse wali omusirikale mugambe nabadde nayingidde naye engeri y'ekyo nfune ku bino ebyaffe nze nfune eddagala lyange kati bwe nkomyewo ate omusirikale aŋŋamba obudde bwodde naye mugamba afaana nze obwedda munda naze essaawa 12 nga obudda mwe neetuulidde naye ngenze funa bintu byange nkomyewo nze munyire aŋŋambye bakuwe transport. Nga tuli mukulumwa ne bwe twandibadde nga tetulina kaadi. Omwana bw'afa taba w'omu ffenna ggwanga lye lyakoze eki lye lyafiiriddwa. Naye wadde tetuyingidde kulaba mulamuzi. Tubadde tusaba tube n'obwenkanya. Omusango guno Bayibuli egamba egya Kayisaali giba ki? Ya Kayisaali ate alitiza munne ekisago. Alifa kisago. Tubadde tusaba obwenkanya. Tuze etutiisa. Awamu n'abaana baffe abato kuba tulina abaana abato. Zena mutabani wange asomera wali kugaba mmodo essomero liriranya wali omutemu. Leero abadde aganyina ogenda ku ssomero. Olw'ebyokwerinda ebisusse agamba maama ku ssomero wali y'amasasi. Embeera we tuli wano eggaba ntebenkevu nga ffe nga security we tuli okulaba nga tewali kitambula bubi oba abantu bava mu mbeera nga security eri ggulu nga tudeployinze wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okulaba nga kooti eno egenda mu maaso bulungi nga tewali buzibu bwonna. Kubiriza abantu okubeera abakkakkamu obutatwalira amateeka mu ngalo nga bagenda kukola ekisoboka okulaba nti bafuna obwenkanya. So tebatwalira amateeka mu ngalo ebakakkanya obusungu tulabe nti enteekateeka zino eza kooti zigenda mu maaso bulungi. Kutya eba eyongera okukola emirimu gyabwe bulungi nga tewali kutya kwonna. Abasirikale be balabawo bakubawa bukuumi so si kubatiisatiisa so si kubalemesa kukola mirimu gyabwe.